Salongo, chairman wa NRM, Mukono Municipality, ate era coordinator mu office ya president y'Ekyambogo, ekudwa Hajati Adija Namyalo. Olwaleero fenga abavubuka be NRM tuvuddeyo okuwagira enteekateeka eno ey'emisinde gya baffe egenda okubeerawo olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 12 lunaku lwa Sande, naye nga ffe nga bannakyaggwe abava e Mukono tusazeewo okulaba nti enteekateeka eno tugenda gitambuliza wano ku mbuga y'essaza e Kyaggwe. Olunaku lwa leero omulamwa guli nti tulwanyisa akawuka ka siriimu, era nga baffe gwe mulamwa gwe yatuwadde okulaba nti tulwanyisa akawuka ka siriimu oba mukenenya, nga omwana ow'obulenzi yakulembedde okalwanyisa okulaba nti nno omwana ow'obuwala takafuna. Basobo ne banyabo ebyo zinaawerera emyaka 223 ng'akawuka ako 23 ng'akawuka ako kafuuse olufumo. Fenga bana NRM tuvuddeyo okubeera eddoboozi mu Mukono ne mu Uganda yonna okulaba nti nno abantu bajjumbira omulamwa ogwo gw'okulwanyisa nga tubunyisa amawulire ag'okulwanyisa ekirwadde ekyo 23 atuuke ng'akawuka tekakyaliwo. Twagala kwebaza beene ne Obwakabaka bonna okulaba nti nno basaale mu kulwanyisa ekirwadde ekyo ekya mukenenya. Era tukubiriza nnyo abavubuka babeere basaale nga beene bwe yatukubiriza nga abavubuka okubeera abasaale okulwanyisa akalwadde ako aka mukenenya. Era abavubuka bannaffe bannamukono, ebitundu byonna ebirinaanye Mukono, bannamukono municipality n'ebitundu byonna enkya muveeyo mudduke tusobole okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya. Eriemu ku bitongole ebyenjawulo ebivuddeyo okuwagira naye n'ebitongole bya biwagidde. Twalabyeko State House Anti-Corruption, twalabyeko abakungu maka ga president nga bawagira. Tubasuubiza nti ku luno nga bwe mwalabye press conference yabadde ebyokwerinda byonna tewagenda kubeerawo fujjo. Njagala bategeeza mu mikolo gy'abeene, mu mikolo gya Buganda, bano bonna abaana baffe ba Buganda temubaamu fujjo. Jangu ng'okimanyi mulaba ab'emyaka 10, 95 nga badduka era nga banyumirwa. Tewaliyo yali avuddeyo n'agamba nti banzigyeko akasawo kange oba banzigyeko essimu. Kitegeeza guno omukolo si gwa byabufuzi. Mu byobufuzi ebiseera ebisinga mwe mutera okubeera ba mobilizers oba oliawo abaleetamu effujjo, naye guno omukolo gwa Buganda. Baffe tumuwa ekitiibwa, Buganda tugiwa ekitiibwa. Abantu baffe abagetto tobalaba n'owa getto waali wano tewali wagenda kukola fujjo. Era tubakubiriza bamaama, bataata, bajjajja mujje nga mukimanyi tewagenda kubaayo fujjo mu lubiri. Okubeera ne mukadde wange ono Jebbi ssentebe waffe wa municipality. Omukolo gwe tugendako gwa Buganda. Nze Ssaalongo Mazinga Katumba. Nani mutamanyi wa Ssaalongo Salijje Musiyinda. Era nga ani mutabani w'omulongo Kizza Maguleti Nabukalu. Yeebase Katente mu bufunze ne muzzukulu wamu. Omukolo gw'enkya okusinga njagala kwebaza ssentebe waffe ono w'ekibuga Mukono. Nanga mpadde akakisa okuggyako Buzindaalo. Nakubadde nga ffe ng'abageto olunaku lw'eggulo naffe twatanuddeko ku bigere tugenda ewa baffe Bulange tugulayo ku bujoozi buno. Era basebe obutubulo bwenkutte manyi omulamwa gwe tuliko enti ya Buganda ekendeeza akawuka ka mukenenya. Bulijjo bagamba omuntu nti weekuume, kyebagamba okweggalira mu nnyumba. Okwekuuma baba bakutegeezezza okole ekyo ekituufu. Ati si bw'olaba nga bigaanye mu kifuuko okugwagwa wala ate oleme kusiriwala busiriwala. Buno bukuuma bulamu. Eno mu lulimi olwaffe tubuyita bupiira, naye bano abasomyeko ze bayita kondomu. Bwe tuba nga tuli ku mulamwa gwa kulwanyisa kawuka, nze ng'akulembera ghettos, abantu abasinze okuba nti beejalabya mu bulamu bwabwe nze nsinga okulembera. Era eno mu ghettos ffe tusinga n'abantu bolowooza nti be bandyagadde ekigambo kye bayita mindset, nti ye waayagalidde mwakuba temutera kuyitako mu bifo byaffe, naye ffe eri w'oyagalira kozza buzza otyo. Kubuno obuyumba bano bwe bagamba bwe bwasenze buyumba naye abantu gye bali. So tukubira omulanga abavubuka bonna bongere mu maaso n'okwekuuma. Tolina ngeri gy'ogenda kwekuuma okugyako ng'olabye nga bigaanye ne weesabika akantu. Kano kakyaliko okusomesa, kuyuza buyuza
guyambala ng'olwo okuuma okusinga okugwagwala n'okusiwala obutirwa okusaasaanya obuka bwa mukenenya agala naye tutegeeza mbeera mbi omutwalira akawunga n'okanywerako obuugi olweggulo n'oliirako kasuwa embeera eba mbi tayinza kukwata mitwalo ebiri nti agende we bataamulabye ekibakozesa ekyo ebiseera ebisinga ebeera mbi omuntu atuuka ekiseera neyeetamwa ng'alaba kiri alinga ekimuyitako n'akati ono naye aŋŋendeko n'oli yaŋŋendako no naamukwasa ki waalabye waagirira tewaba budde so byebibya nnyo nkakasanga omukyala y'omu ku bantu abakola amaka so kakati emisinde gino egigendereddwamu oba obwakabaka okulwanyisa akawuka k'obulwadde bwa siriimu n'omukyala buvunaanyizibwa bwe okulaba nga akawuka tekeegirisiza mu ggwanga oba mu Buganda so n'omukyala yenna avunaanyizibwa kyenkanyi ng'omwami okulwanyisa akawuka kano lwa nsonga nti omwami bw'aba talese omukyala asobola okuleeta so okwekuuma kuno kwa sayidi zonna omwami asobola okwekuuma n'omukyala asobola okukola ki okwekuuma nga tujjeko okulwanyisa akawuka ka mukenenya kati tulina emibiri so kituyambako n'okuba ng'odduka n'okuma omubiri gwo nga muki nga mulamu nakyo kitundu ku kyo oba ku misinde gino so tubakubiriza abakyala mwenna namwe mwetabe mu misinde gino ate era mubeere kitundu ku ekyo ku bantu abo abalwanyisa akawuka ka mukenenya Ssaabasajja atukubiriza okalwanyisa okwekuuma bw'obeera okalina tukasiiga banno ate kalina weekuuma oleme okukafuna ate era n'akalina atukubiriza okuba nga tugenda okufuna eddagala obeere omulamu eyanziza nnyo neeyaze bano be bantu b'NRM abali gumire stop empya NRM stop empya ye mukono yeno olunaku lwanca twagala kulaba nti no ensonga tugisosoza mwami kalungi lunaku lwanca ndi mu Lubiri mazaalibwa ga Basije beene misinde gyanca mazaalibwa ga beene ensabumugumu egy'ekitiibwa NRM esitooka eno empya n'abalala bakyajja tuwoominga nga bannakyaggwe tukulembeddwamu omukungu wa beene ate era omukunja wa Museveni Jeddi Wamala n'owa Geto waali bonna we bali Kaloosi waali Kalungi waali Piero yu Ani beduli bakunja Zeni mukunja wa president nange munkutte Yaba naye mukozese kondomu abasobola mubere manzi mubiveeko bana tuna kondomu z'amagye bannange ONC na kondomu z'amagye
yadduka yaba naye mukozese kondomu abasobola mubere mwange mubiveeko banga tulina kondomu z'amagye bannange ONC na kondomu z'amagye so olunaku olw'enkya abaana abeerayo mu lubiri tugenda bawa kondomu z'amagye okuva mu ONC ate kondomu z'amagye ziba ŋŋumu ate nga bw'owoomerwa. Ekyokubiri abasobola ikana buseri mubeere nga ffe ababivaako naye ng'enkya bale tulwanyisa akawuka ababivaako naye ng'enkya kondomu mugenda zifuna ez'amagye eza buli kika mwekuume tulwanyise siriimu. Kondomu ya mugaso ki? Ako mmwe abatasobola kwekuuma waakiri n'onuunirako switi mu kaveera abatasobola kubeerawo ng'owulira muli okubeerawo kizibu tugamba waakiri kozesa ku kondomu ekuyambeko okwekuuma akawuka obutakukwata ebitundu biringanga 89 ng'ogikozesa bulungi. N'abalala mwekomoze bannange mwekomoze kubanga abasawo batugamba n'okukomola kikulu nnyo. Babajjeko akaliba ako nako kayambako. Alungi abadde akola biki? Alungi abadde gumiti.